mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwenjagadde mbalaga akanyonyi ako kayitibwa enkwale. Enkwale kika ky'akanyonyi, ekinyonyi ekiriibwa. Obunyonyi obwo buyitibwa enkwale bulimu ebika mu ndabika wamu ne sayizi yaabwo. Enkwale eriibwa. Obunyonyi obwo buyitibwa enkwale mbagambye nti buliibwa bulungi nnyo, n'ekirala abantu babulunda. Kayitibwa enkwale. Enkwale eyo si nnungi kubeera ng'ejja waka, naye ng'akanyonyi akakyasinze okubeera akabi keeko akeereeta kokka mu makaago. Enkwale embi yeeye yereese mu makaago. Osobola okubeera ng'otudde awo n'ogiraba ng'esala mu luggya omulundi gumu nga kadduka. Enkwale bw'etyo teba nnungi, ebeera ebika, era ebiseera ebisinga mubeera mujja kufiirwa omuntu omukulu mu makaago. Bw'ejja mu makaago n'ebaako weegudde ne katandika okukaaba, ebiseera ebisinga kabeera kabika, kabi nnyo nnyo. Ekyamazima wano mu Buganda naddala nze gye nakulira e Masaka, enkwale tebagikkiriza waka. Enkwale tesala mu luggya. Enkwale tebagiyingiza mu kiyungu, tebagiyingiza mu nnyumba olw'ensonga bagimanyi nga ey'ebisiraani. Enkwale ebika, ebikira ddala nno nga bwe mukiwulira. Njagadde mbeere nga nkabalaga. Ennaku zino babulundira ddala olw'ensonga nti buliibwa ate buwoomera ddala nnyo nnyo. Naffe twabulyanga edda mu kyalo, naye nga tubuliirayo eyo mu ttale gye tubukwatidde olw'ensonga nga bwe mbagambye nti ewaka tebaabwagalanga. Babumanyi ng'obw'ebisiraani, babumanyi ng'obubi obuleeta ebisiraani ewaka, obubikira ddala. Ky'oba olaba nga njagadde mbannyonnyole enkwale embi yeeyo ebeera yeereese, yebeera enkwale embi, ebeera ebika. Nga bwe mbagambye zirimu ebika eby'enjawulo, mubaamu n'obunene obusingako kwako. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.